DPTV Uganda, Dawn People Television. Okay, tubanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera nga otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala. Yezo Sajjime olunaku olwaleero okwawukanamu ne bulijjo bwe tutambula tulinawo omulamwa omulala gwe tugenda okubeera nga tuwogerako cause tukimanyi nti gwali eyatulaba oli mu mukwano wavudde mu mukwano waliwo akuperereza waliwo ali mu kusonseka obugamba awo wulya bukunyonyogera amatu waliwo gwengeno bw'oguwomerwa waliyo gwe gukayiridde nga yawulira kigaji ddagala ganda. So olunaku olwayo tugenda kubeera nga tutunuulira ku bintu ebyo ebibasumbuwa mu relationship eyo weewaawo nga tugenda mu maaso n'okubeera nga tufuna eddagala lyabyo. Waawo agendera obukyamu wawe tuyinza okutereeza biki by'oyinza okugumiikiriza n'ebyo ebitagumiikirizibwa wali ebitagumiikirizika tunuli akasajja ne kakufuukira enguga kasajja kano naakakolera ki n'olaba omukazi n'ogamba kano akakazi olukalappalulo oba nalujja wa niweevuma olunaku luwalusanga. So olunaku olwaleero tugenda beera nga tutunulira ku bintu ebyenjawulo amasimu nange simu abakazi baagala okukebera amasimu mugaagaza ki. So sirinzeko olunaku olwaleero ndi n'omukyala agenda kubeera nga yeeyanjula ezo ensonga zibeeramu era agenda bayambako okunywerera mu bufumbo n'okubufuluma. Weeyanjule buuza ku bantu tusimbuliraawo. Waawo. Nayanziza nnyo okumpa omukisa guno. Amanya gange bampita Nabuzale Barbara. Naye erinnya erikola ssente erimanyikiddwa ye Lady Juice. Mazima. Lady Juice. Juice as in ka juice. Ka juice kuba njagala nnyo okunywa juice nze atanywa mwenge. Okay. Mbadde manyi nti juice. Aliwo oyo. Juice. Gwe juice ki gw'otegeeza ate gwomanyi? Juice. Juice ero okunywa. Mbadde manyi juice. Omunyweko. Kituufu okunywa. Sisuubira nti olina akaseka ako. Okay. Yo Lady Juice. Kale, awo wetugenda okubeera nga tutambulira mu nsonga ez'enjawulo. Wano nno temutumanyiddeewo mu nteekateeka bwe ziti naye amaka mangi gali mu kusaanawo mu ngeri y'emu relationship zivaawo ate ezivaawo waliwo ezitondebwawo. Twagala tunuulira ku birungi ebizibu essanyu ennaku esangibwayo eyo. Bantu bangi bali mu relationship. Tutandike ne relationship. Kiki ekyandikoze omukwano omuntu n'awulira nga ddala ne bw'oba toliiwo gwe ng'asobola okuwulira mu mutima gwe nagamba butuufu ne bwe muwunyiriza buwunyiriza y'ono. Era kiki ekyo ekireeta omuntu okuwulira nga ddala akufiiringa ne bw'oba toliiwo okw'omukwano ogwo. Webale nnyo ssebo. Ekintu ekyo sisobola kulimba nti kijjira mu lunaku lumu wadde abasajja Mukama yabawa feeling zaabwe nga ziri automatic. Affe tubalukirawo. Era ekyo kyo nkimanyi kisase kimu. Naye z'abakazi bo discovering. Kati mwe Mukama yabatonda nga ne bw'olaba omukyala ayitawo buyisi ka imagination ne kalowooleza mu kintu kirala nnyo oba luusi yabadde ayogerako naawe n'olaba akaloboozi kali wansi nnyo olw'ekifaananyi ne kikujjira kiki ekibi n'olaba nga something kira kya njawulo nnyo oba luusi ayitawo bw'ati ayitawo ak'emabega kali bwe kati gwe imagination eyiyo ebeera endala. Omwana akuyitako n'ogamba maama oweddemu kumu abasajja naye ate ffe abakazi okufuna feeling eyo
yeetaaga kaseera kwegamba yakolerera feeling ezo ekisooka kisinziira ffe tosobola kulabirawo omusajja bwoti n'oreactingirawo ngammwe naye gw'olaba mukazi bwoti eyabadde mu half kilo mu dakiika emu ng'oli oba kilo meka wanje naye ate kuffe kyetaagamu akaseera to discover okunoonyereza feeling z'ono omuntu ziri zitya ebyo byonna bijja mu kintu kye tuyita patience obugumiikiriza mu mukwano mu bugumiikiriza buno n'ozuula ekituufu ekiri mu muntu ono naye ekireese obuzibu nti okutondawo relationship eyo omuntu gy'agira mulembe gukyuse nnyo kati naamwe abasajja mugenze kulaba ng'embeera z'abakazi bwe mumala okubateekamu ne mugumiikiriza oluvannyuma nakudisappointing awo kati naawe n'olaba nti okuteekamu mukazi yenna sente oyagala kusooka okumanya sente zange ziragawa weewa gye ziraga oba nedda oyagala osooka obuuze nti kyekyo kyenyini kyekyo kajuice kali kati akabisi k'enjuki ddala keeko kakwafu mazima kati ate naffe teeka ssente woolaba kyekyo kyenyini basi kati ate naffe ne tubeera n'omutima ogutya nti nange singa mutwalayo ku lunaku olusoose n'akola hit and run mba nfuusa oluguudo nti yabadde ali kuyita wali okwetaasa jjaamu ayanguwa atuuke mangu amala asuulewo kati naamwe bwe mumala okuzuula simu ne mutandika kuzinyiga namba bize biki kati obuyaayi tebuli ku ludda lw'abasajja tebuli ku budda bw'abakazi ffena buli omu muyaayi eri munne abakazi be batukola ebyo ogenda n'olaba akakazi n'okasuubira nti kalalamu panayiro katuukako nga bifunyo nga teri waaka kati lwaki oba obonyabonya omuntu bwoti eno tutunuulidde abasajja tweyakitingira ago mazima sipiidi yamwe yanjawulo kubanga ndowooza ekyo kiri mu butonde ffe baatutonda ffe tukwana ekyo kituufu olaba kakyala n'okagaa ggwe kiki maama ogenda okaganga ggwe bawanise dde ekikonde ekituufu kakati ninakwe omuwala omu gwe nali naye kyali wange awo n'aŋŋamba nti abakazi bakubwa asobola olaba omusajja n'amukuba njagala kubuuza omukazi bw'akubwa naye abeera ng'omusajja tugeze alabye akasajja ke yaŋŋamba nti eno abakazi nammwe muli abasajja nti mpulira ako njagala kalya layira yaŋŋamba nti era ayina ke yalya yakalyanga emmere yakalyanga ki kati wali tuli mu byakikulu yakalya so naye mubeera mbu kati ye yayogera ku ye abeera awo n'alaba akasajja n'awulya ng'ayagala akalya ezo nazo feeling zirimu type okimanyi nti ne feeling nazo zirina type ate omanyi nti waliyo ne season eya feeling kati gwomanyi nti waliyo feeling ez'omukazi mu kaseera nga naatera ogenda mu kaseera kali feeling tezibeera zezimu ne feeling endala ekyo kyo kimanyiko nkiwulira n'ekyokubiri ziba waggulu oba ziba wansi waliyo season eri sijja kujja atula linnya naye ng'omukulu ogimanyi ozitegedde season eyo nayo yanjawulo naye n'ekintu ekisinga oleeta ebintu ebyo byonna ebeera mindset kati naye bw'abeera mukazi ng'olredi ayinaamu badde mindset eyo ekyo kyalowooza nti ino leero nenfunayo omuntu ne bwe kaba katya leero eyo nayo mindset y'omuntu gwe kyolina okumanya nti issues eziri related ku sex is all about mindset obwongo bwo kati gwe ng'omusajja kintu kiri kiwe kiti wafulumye ewuwo
emirimu gyaganye okutambula Yeah. landlord akubanja baana bo basatu bonna batudde waka fees akuli bubi ate omutwalo gw'ekameeza tonaagufuna edduuka lye wandiyagadde ogende beewoleko ebintu naye akugamba tonansasula zeemabega gw'olowooza ddala oyinza otuulawo n'ogamba leero singa nfuna omuntu nemulaba oyinza okubeera n'ebyo ebirowoozo so ekintu ekyo kyonna it's all about the minds obwongo basajja abalina ebizibu bwe bityo singa bazaala ese wabeerayo abantu nga bo musongolawo kuyege nga bo tegutuula oba tayina oba alina nga ye kalaso kati n'ekisinga okuleeta ekintu ekityo obuzibu ng'obwo n'omulembe guno gukyuse tulina abaana nga nabo bavubuka mu kifo ky'okubeera kale ku mulimu gumufuulefuule nnyo bisi abamu babeerako mu kulya ebyo bipiike mubiyita bimayirungi biki kati nga ye ebirowoozo bye biri wantu walala nnyo abamu temuwulira zi puroguramu z'abasenga mu kifo ky'okubuulira abantu ekituufu zonna zibeera mu kutunda oyagala ddagala oyagala ku maanyi g'ekisajja oyagalako obeereko bwoti ne batuuka levelooza nti ekikuma omukwano sekisi yokka ne batamanya nti waliwo n'ebintu ebirala ebikumisa omukwano gw'omusajja gwomanyi nti omusajja ayinza okubeera n'omukazi we waka ng'omukazi talina waakakale mu kisingi naye ng'alabira ddala omukazi we mu nsonga ya hygiene kyekyo kuwakeya kyekyo obugoye bwe asanga bugolole maama bwebeera kiki bw'alabako ku maama we bwonna abawe respect mugumikiriza mu mbeera naye nga n'agamba enamboole ye wadde tali fit fazaali njagenda ku street nfuneyo oyo owa ddakiika muweyo omutwalo gwange naye ng'amanyi nti no oluvannyuma wano enzira mu maka gange kati n'atuuka ewaka n'abeera ng'omuntu atalina gy'ayise nga tojja kumutegeera bagamba ow'omukalo gwe taseerwa mbisi ayinza oyitako eyo kasita omusumbu aganzizeeyo wa kalo gwange gye guli n'aluma ogwo n'avuunyula ogwo era kyova banze mu poliisi ngamba abantu nti bw'obeera side dish emmere y'ebbali ku musirikale nkuyita outpost naye ng'ate owe mu maka emuyita main station ngiyita ntya ntino kitegeeza bw'abeera ng'afunyeyoko outpost abanga agenze just ku ssaawa ezo nti alinawo ka special duty naye bwe kanaamala okuggwa alina okudda eri main station ye bulungi nnyo ku badokita bona bakyusiramu ne mbagamba bw'afuna nnyo enva z'ebbali nziyita kiliniki naye ng'ate eddwaliro erikulu weeriri n'olwekyo wali abagenzeewo ku first aid musoso tutuuma so kakati tutunulira relationship in fact kino njagala okyogereko tuyina bannyinaffe be bayita bakadaama bebaani be bakyala ba housekeeper bamaidi abakuba ekyeyo naddala mu kyondo kya buwarabu mbategedde bamala emyaka 2 ng'amazima gali nti ennyonta ebaluma kale babeera ng'ennyonta ebaluma tukomaawo kakati ebiseera ebisinga ntera olaba obutami nga bagaba balakaasira abantu abo abali ewala nga laavu yagitambuliza ku ssimu message mbategedde oyinza kubayamba otya oyinza bagamba kigambo ki kubanga bambi oluusi abamu batuka ne babeera desperate ne weesanga nga ayogera n'ono ne bakoleramu n'ensobi ne babba n'obabba olw'okuba omusajja asobola okusetinga ebigambo ebirungi akimanyi waali mukazi wattu bw'aba yeeyambye ajja kweyambanga ye kaga babateeka mu katu ne bababbirayo ne ssente omuntu ng'oyo oyinza mugamba ki
mu amala emyaka ebiri ebiri nagyo mingi nnyo kale ekituufu kiri kimu nyabo bw'oba tolyanga ku nkejje tugende ekituufu kiri kimu abantu abo bw'oba wava mu ggwanga lyo ng'olina omwagalwawo ne musigala nga muli in connection nga mwogera ng'ate naye akuwaako buli bumesagi obwa keeping omutima gwo omanyi wali obumesagi obwalaavu nga omuntu bw'oba omumisinga wadde ali wala kikuleetera omutima okumanya nti bambi ne bw'aba ali farawe bale wano muwulirizeewo nnyo kubanga kino kiri rare si bali mu kyondo kya buwarabu wabula ne wane Uganda omuntu osobola basanga nga omukazi akolera kapichora omwami ali eno omwami mukyala musomesa oba omusajja musomesa wano muwulirizeewo nnyo ensobi zikolerwawo ne bannakigwanyizi we bayingirira ne babaawula so awadde otunyonyola kati okukeepinga mu connection n'omwagalwawo n'asigala nga kuwa buli obugambo waliwo obugambo bwa laavu obw'okumisinga omuntu ne bukuleetera n'omanya nti bambi ndi wano lwa mulimu naye era ndi wamu n'omuntu wange okujjako nga bano abantu abenzi abamanye nti mu dakiika zino ne bw'aba taliiwo nja kukola bwene bw'okimanyi nti waliwo amaka ne bw'aba nti noono agenzeeko wali dakiika budakiika ono kyangu n'akiitingirawo naye bw'oba omuntu okuuma obuntu bulamu era naawe omanyi omuntu wo kyayitamu ne ku ssimu asigala acommunicating bw'okimanyi nti omwagalwawo ng'omuwa ekitiibwa ne bw'aba ali wala oyinza okwesanga ne bw'oba ogendawa osooka kumweinfomingako kati upkeeping eyo connection eyo tesobola kuleetera okubeerawo kubunkeeke nti leero ngenda kugira bweni bajjajja baffe bakumanga batya nga baami bakolera Kenya ewa ebbanga linene naye era n'akuuma paka omuntu we waddira naye fe ongambe nti no omuntu agenzeko wali lunaku lumu mu ssaawa ezo zennyini ng'oleeterawa n'obaamu awo okubula obugumiikiriza mu mukwano n'obaakoko era nga bw'omanyi ndaba omanyi n'obukiisi nga bwe butambula omanyi bukiisi bw'okumisinga n'ebwokumpi mukugu nnyo so kakati emirundi mingi tutunuulira omukwano ogwewala guno olwedde omaze okubaako kyotunnyonnyola ki ekisobola okukuuma omuntu ekyo kyo nkikkiriza nti omuntu asobola okubeera nga taliwo physically naye nga mu mutima gwo asobola okuleetera okuwulira nti ddala waali in fact ekyo singa abantu bakikola okubeera waliyo abazibu nti omukazi ne bw'anaamulaga nga buli ddakiika amuteerako akamesagi owaayi kino nekino nekino ng'era ajja kubaliga oba omusajja ne bw'anaamulaga nga ye omukazi ajja kubaliga naye ndowooza ekyo kirungi connection eno nnungi okubeera nga tekutemenyeka buli weebula kitegeeza namwe mugenda kubula anti ekuleetera imagination nti erabika waali alina omuntu omulala bw'obeera otya n'omwagalwawo n'omala ne wiiki nga tokubako n'akasimu oko akamubuuzaako by the way oli otya eyo oli bulungi kansuubirewo oli bulungi naye nsaba kintu kimu ne bwe tuba nga tetwerabagana physically naye wasigala nga yegwe ati biti y'omutima gwange owangako muno obugambo obuli obulungi kakati ekyo tukitegedde omuntu singa akubuuza nti omukwano kyeki omukwano kyeki ng'ayagala omusiigira ekifaananyi ky'omukwano kubanga osanga abantu nga yayagala mukwano nga guli awo tegutegeerekeka kati omukwano kyeki siga ekifaananyi kozi nina nze bwe nkitegeera naye nkulabye ng'obisomesa abantu
So omukwano kyeki era eri ali eyo ayinza olowooza nti akimanyi oba nga takimanyi. So kyeki so ekintu kye bayita omukwano gubeera emotional feeling eri omuntu gw'oyagala oba eri ekintu ky'oyagala. Wadde abantu balowooza nti bw'oyogera ku laavu mukwano kiri wakati nti omwami n'omukyala. Omukwano ebeera emotional feeling eri omuntu gw'oyagala oba eri ekintu ky'oyagala ky'oyayaanira. Kati ne gujja ne gubeerawo nti no waliyo kye tuyita true love, omukwano ogw'amazima gwonze nagukyusa nguyita ensigo. A seed of any plant, ensigo. Ensigo eno bwe ngiyita true love ntegeeza kintu kimu nti ino ne bwebeerawo mbeera ki teyawuka, teseparatinga. Kati nga bw'olaba nti eno ensigo ya ovacado gye wateeka eno wansi omuti kweguli akasana ne bwe kayitirira enkuba ne bwetoonya ensigo tejja kwawuka ku muti guno gwa ovacado, esigala eri connected. Ekyo kye tuyita true love. Naye nga bw'omanyi omukwano gulimu type mpitirivu nnyo. Tulina n'omukwano eri Katonda, religious love. Tulina eri omukwano eri omulimu gwo ng'ogukola naawe ogwagala. Nebaawo omukwano gwe bayita friendly. Eri just ntino gw'oli mukwano gwange, oli mukwano eri muno. Gwe tolaba ng'olina abasajja banno nga nabo omanyimu nti n'oli ekyali wange nnyo nnyo nnyo. Nebaawo omukwano eri abazadde, parental love. So omukwano guli mu type mpitirivu naye buli omu alina engeri gy'agutwala n'ogutegeera. Bwe nali omanyi love buli muntu aginnyonnyola mu ango ye okusinziira bw'agiraba. Nze omukwano nakifuna kale mu ango mwe nkitegeerera nti omukwano buba buvunaanyizibwa eri ekyo ky'oyagala. How? Nti bwe nzija nga nkwagala ne nkukwana mba nsaba obuvunaanyizibwa obubwo nze okutandika okukulabirira. Bwe nkugamba nti I love you nkwagala ekyo ekigambo newankubadde kati kya bulijjo buli awulira ng'ayagala akozesa nga bw'ayagala, naye waliwo I love you eyo omuntu gy'akugamba nga bulijjo kiwulira naye n'akigamba n'owulira nga n'olutiko lukuyiye. Okitegeera? Ne wabeera bakigamba nga tekikola n'amakulu. Kati okwagala okwo nkutwala nti buvunaanyizibwa. Nkugamba I love you nsaba obuvunaanyizibwa gy'oli. Wanziriramu nti naawe onjagala kitegeeza onzikiriza ntandika okuba nga nkulabirira, naawe okkiriza okuwulira bye nkugamba, era mu kaseera ako wokkiririza kitegeeza ovunaanyizibwa kukuŋŋamba akaviiri kange. Nze nvunaanyizibwa kukola akaviiriko kubanga singa nnemererwa okukola ekyo waliwo omulala jjo kiggamba. So ndowooza nze in my view omukwano gutegeeza obuvunaanyizibwa newankubadde abamu tetukola buvunaanyizibwa tunyumirwa kwogera I love you nebeera nga gye basiiga ku mimwa kuga buli omu n'azannyisa kizannyise kuba okimanyi omuntu asobola okugamba I love you olutiko ne lukuyiwa naye nga amazima bulijjo bakigamba tekirina makulu. Oli nakwata ku mubiri omubiri ne gwesisiwala ne gukankana naye nga bulijjo bakwatako nga tewali kibeerawo. Okitegedde? So omukwano nze bwentyo bwendooza nti buvunaanyizibwa bw'osaba omukazi bw'aba tannaga nti bw'aba tannakuddamu nti nkwagala kitegeeza tomuvunaanyizibwako. Ayinza obutakuddamu kubanga aliwo omulala gwe yakigamba era yamuvunaanyizibwako. Kati bwonzikiriza kitegeeza oba okkiriza bye nkugambye kitegeeza nteekeddwa okutandika okumanya n'akagatto okalina
akavidiyo kasibye buvunaanyizibwa simanyi oba nkitegeera mu angu nkyamu but kugwe bolowooza kunze naye gomanyi nti waliyo n'obuvunaanyizibwa omuntu bwakola nga kituufu wali abukola mu kwagala naye neba abukola olw'eteeka kati then ekyo eyo siraawo guno omulimu ogulaba okwagala omulimu kitegeeza okuguwa obudde kitegeeza okugulowooleza n'okufaayo eri gye guli kitegeeza okugwagala waliyo n'emirimu kati ng'eggwanga lino mulimu omuntu n'asoma n'atiikibwa naye n'alaba kye yali ayagala mu bulamu si kye yafuna naye olw'okuba waliyo opportunity egamba nti no abaagala okuyingira mu magye abaagala oyingira poliisi abaagala oyingira prison oba wa naye ng'ediguri ye gy'alina yali agibalira mu kintu kirala busawo oluusi n'afundikira ng'agamba tewali kyakukola tambulira kabangali ya poliisi kangende n'agenda naye nga si ntino kye kyali mu mutima gwe era n'atuukiriza ebyo byennyini kati ng'amanyi ntino bwembeera gundi bwendi saawa ezi zirina okunsanga ku mulimu bwembeera bwendi ndina okukola kino kubanga wano wenfunira ak'okulya akalabirira famire yange naye si ntino olumu ntino mu mutima kyayagala yes kale tweyanziza tukyali ne Lady Juice tugenda mu maaso n'okubeera nga tubaako ensonga ez'omukwano ze twogerako mukutu oli kugwa DPTV Uganda yenze Sajime tukyayongera okubeera nga tubaako bye tutegeera byatusomesa byatuyigiriza ndowooza tufunamu ekyokuyiga cause gwe mulamu omukulu wano we tugenze waliwo akaseera ng'otoba okwana ne wabeerawo akaseera nga bakukkiriza nga mwe ababiri obukisi tebweva ku mimwa oba emimwa giwunya oba emimwa giwunya oba tegiwunya tebikukwatako ne mutuuka n'okusharinga amalusu agago ne gagenda omwoliŋŋamira bumizi ekituufu noono n'aleeta nga tofaayo akaseera ako kabeerawo kiki ekijjawo akaseera ako basi akaseera ako ne mwerabira n'ebiri byonna omuntu n'omuyisaamu eggaali wali tonsaanira nakulaba kiro mu mataala wali tokola booti nali mmanyi olimu akanigguusa anti ekintu ekyo ekireeta omukwano ogwo okukendeera nakugambye ensonga esinga oleeta ebyo byonna bwe tuba twagala bantu tujja ne pressure eri waggulu kubanga eri fast ogwo mupya nga bwolaba akagoye akapya bwokeesunga okambala waliwo omuyimbi eyayimanaga omukwano lugoye gunyumwe gukyali mupya naye bwofuna olulala omukadde ng'oteeka wali kati ogenda okuzuula mu bye wasuubira nti noono omuntu era bikaaliwo ati ogenda kusanga nga characters disappointment in love gwe byomusuubiramu nga si byebyo byakola oba si byali kati gwe oluusi wali okulaba omuntu omuzungu yagezaako otusomesa ekintu mbu never judge a book by its cover naye kyatulema okuteeka mu nkola naye nga kyandibadde nnyo kirungi nga mwagala okukuuma eyo gye mwasookera ekintu kye bayita obugumiikiriza n'ozuula muno kiki kyali bw'omala omuzuula n'omanya weaknesses ze bw'obanga ddala omwagala n'otambulira mu ango ya weaknesses ze kati olaba bwe mba nkwagala tukyazimba foundation ey'obufumbo naye nkukubira esimu n'ondaga nti toli nnyo faani w'amasimu bwe nkuba ng'oli bize oba byakutabudde gw'onyiga bunyizi namba bize si byoliko naye nzija nga kimbeera mu mutwe okimanyira n'okitegeera n'omanya oyo ye muntu wange ogenda kutuuka mu kuŋŋamba nti tufumbiragane njagala obeere mukyala wange ng'omanya ekika ky'omusajja nemanya nti ono ne bwenkuba nantakwata ono ye nyino gye mizeegi nagimanyiira okuva mu ntandikwa naye kati mu ntandikwa mukweka ne mubeera nnyo ba good boys ne mubeera nnyo ba good girls ng'emize emibi gyonna mutumenya
mutumenya ate mwe mukama yabayamba mutumenya yabawa obugambo oh. mulina obugambo oyinza okuba n'abakazi 10 naye ne bwotuuka ku mulala n'osigala ng'olaga nti ino toyagalangako mumanyi lwaki temwagala mazima kyo kituufu ago mazima abakazi temwagala mazima eva mwagala kubalimba era lwonajja ewange nkwetegekera nensooka kale sibeera na perfume naye olwo njigula lwonajja ewange nensooka nkwata engoye eziddugala nenziteeka wansi w'ekitanda lwonajja ewange kolwo ebibala mbigula nembiteeka waawo ice cream nendeeta era bw'obeera kumalawo ennaku 2 manya akasente kentereka nene weerabira ati akakasente nyiza n'okuba nkewoze gwe bw'ojja emirundi ng'ena ogamba bannaye boyfriend wange kika andabirira kumbe bwe munaabeera mwena bigenda beera birala ogenda tandika oku experience ng'omuntu owaddala nga si yooli luli wajjanga kukyala kati wooli bwe zitaliwo omanya nti tewali kati ekisinza oleeta obuzibu obwo era nga bw'oyogedde twagaana okutegeera ekintu kye bayita trustworthy omanyi trustworthy mu mukwano okwesiga eri muno amazima ago ge gabeera ng'omusingi gw'ennyumba nti singa trustworthy eyo etandikibwa okuva mu ntandikwa yeekuume n'ennyumba roofing terina mugaso omusingi kyekikulu kati mwe bennyini nga bwe mumanyi ebintu by'omukwano nga bwe omanyi buli omu alina engeri gy'ayagalamu omukwano gwe naye nga ffe abamu twateekawo amateeka agaffe ffe kubanga ffe tumanyi nga bwe bitambula bw'ofuna omwagalwawo tusooka kukkiriziganya olaba bayibuli erina amateeka 10 aga Katonda nze nange njagala 10 ag'omukwano kiki ky'oyagala n'ekyotayagala gatumenyereko kati ng'erisooka bw'oba oze kunkwana gali mateeka 10 njagala agange 5 naawe agago ngambiraawo nyabo nkwagala naye nze ndi mufumbo ekyo kinyambe eryo limu bwe manya ekyo omanya perimeter zo ng'esimu sikuba kiro sikuba ku makya sikuba ku weekend eryo limu saagala pressure ekyokubiri manya obuvunaanyizibwa bwo nange manya obwange ekyokusatu njagala nnyo tutegeeragane ate obeere mugumiikiriza eri gyendi nange mbeere mugumiikiriza gy'oli ekirala njagalako kye bayita ka communication n'ekirala mbuuliraamu biki ku pulaani zange pulaani zo ezo zo zijja ng'omukwano gulina gye gutuuseeyo abakazi baagala okutumanya nze munange omanyi lwaki ebintu ebi ndina olugero olwange olugamba bwebanga njagala mirembe ndina osooka okwewa emirembe ng'omuntu nemanya ekituufu naye nze okunimba oŋŋambe nyabo yegwe weeka kindeetere enkwate n'essimu ku 6 anti nkuba wange yankakasa nti nze zikka naye ate ngenda okuzuula nti halo ate omulala nkwate nyabo badde omugamba ki experience baali babikozeeko oyinza otuukawo nga tobirabye naawe n'ombuulira agago ng'omusajja oyinza okuŋŋamba nti nze nkwagala naye nyabo saagala okulaba eri omulimu gwange tojja wenkolera n'ombuulira ekituufu kati gwe ng'omusajja abasinga bwe muba mubeera wali ne mulimba beera ng'omusajja owaddala oli oba akirize oba agaana akole ki naye nga gwe omubuulidde nakugamba ki okuva mu kusooka nti kiki kubanga kati mmwe mulaba mukwekwekerera okwo kubaleetera abamu ne mukwata abaana mwazaala olw'okuba tuyagaddeyo akitegeere ne mubasuula eri mu byalo ne mubaleka ne babonaabona mu kifo ky'okubuulira ono nti wadde nkuwasa abakazi bajja mu bufumbo ng'ayina omwana oba abaana naye nga tayagala omanye nti ayina kyokka nga baana babe
ate ng'omusaayi togenda gukyusa nga baana be n'otuuka n'okitegeera bw'okitegeera ne kitandika okuleeta obutakkaanya ate ewaka so singa omuntu omugamba nnina abaana ndina omwana wange ye n'ayingira kyategedde bwe kaba ka fiizi amanyirawo nnina okusasula fiizi nno kyekyo kale oba nkibuuze buuza gwe totyanze temunyiige nga tunyiga ki njagala kubuuza bali abatuwuliriza temunyiige nga muvuma kale kankibuuze bw'obeera n'omwana omusajja wandyagadde omwana waawase omukazi eyazaalako oba tewandikyagadde okay ekintu ekyo kisinziira ku muntu n'eri kiki kyoyagala eri mukwano oyinza okwagala ataazaalako ate n'osanga nga naye lusi ebikolwa bye nga birala n'osanga oli nga kituufu yazaalako nti nazaalako naye wazaala otya olusi yazaala akyali mwana muto weyamala okuzaala nti nazaala ndi mwana muto nendeka omwana wange nengenda nensoma ng'emize gyange mirala nnyo okusingako ate oli atazaalako ate n'osanga oli wadde yazaalako naye n'otamanya luusi ekyamulemesa eri kiyinza okuddira na wano n'olwekyo gw'omwana wo muleke yeerondere kiri kyayagala kiki kyayagala choice ye omukwano omanyi tebagufosinga ebeera feeling eri omuntu wasobola okufuna emirembe ate mwayina abaana yes ate era asobola okufuna amaziga mwatalina kati munange ekizibu nnyo okutegeera ekituufu okujjako kyova nakugambye ebintu by'omukwano byetaaga kye bayita obugumiikiriza n'omanya ddala muno kiki kyoyagala kiki kyayagala kiki kyatayagala mu bulamu bwe ng'omuntu n'okitegeera naye mmwe kati mukitwala nti lwaki ninda kinga ebintu already biri awo kwegamba olinga ali ku pressure nti nabyo birina expired date nga sabuuni nti saawa yonna ennaku zaayo bigenda kuggwako kyova olaba naamwe abakazi nabo bw'abafuna ayanguwa okwatulira ebizibu bye nkubuulire kyendategeera kino kyo saagala nakikweka buli mukazi ali mu nsi muno alina ebizibu n'omusajja buli mukazi ali mu nsi muno gwe woomukwanira wansi wootandikira akuyamba buyambi n'atabisoosa buli mukazi alina ebizibu teriyo omukazi gwogenda kwana nga talina bizibu kituufu ekyokubiri abakazi yogera ate otyaki kino njagala kibuuza naye kino kyawulamuko wadde bakazi njagala kibuuza temumbuuza lwaki nkibuuzizza naye gwe ngenda kikubuuza abakazi abalungi ennyo abakazi abalungi gye bali webali naawe n'omuyitako ng'oli mukazi munene oga katonda wange ono ye anaabaki yavaawa njagala kwebuuza lwaki abakazi abalungi ennyo balina ebizibu bingi lwaki abakazi abalungi ennyo tebaagala kunaaba ate kati obulungi abukuuma ate nedda obulungi tekitegeeza wipes ozimanyi okimanyi omukazi amalako wiiki nga teyeetaddeko mazzi akozesa wipes ekyo sikisuubira tekisuubira kati nkigambye abakazi abalungi naddala nga bali mu sayizi ennenenene si banene naye nga banenene nga kaalaala ebimu ku bye basinga okutya babiyita kunaaba sebo ekintu kyemmanyiiko ku kye bayita okunaaba nze mwennyini ne bwe mba ndi munene oli ne bwangamba kola kiki biki kintu kyemmanyi ku duniya kwe kunaaba naye ng'okimanyi nti abakazi bakozesa wipes ng'amazzi bakazi kyabo tonnafuna bantu babakubuulirako ekyo kyo kale n'ekyokubiri oyinza okuba ogamba bw'otyo naye ebintu bino byonna okunaaba obutanaaba
nakyo ebiseera ebimu nakyo kisinziira family background omuntu gye yakuliramu etya kati nga ffe taata wange wadde yafa naye nga wakeranga ku makya nnyo bweba mumaze bwe muti mirimu teri kunywa kyayi nga tosoose kukola ki nekikubeereramu kati eyo background jojo ekubeera mu bulamu okimanyi bulungi ndi tesobola okuvaamu kati nakyo nekigenda nekikubeereramu nti ino omuntu yenna bw'oba ogenda kwebaka otulo tetusobola kunyuma nga tewagudde ku mubiri nga kuli fresh bulungi tekisoboka idea nga tezakusanziza bakazi b'e Kampala lwaki b'e Kampala buuka naye nga ate b'e Kampala ndabanga baana bambala ngoye ne bajjeko engoye omwana omukwatako bwoti n'avaako layira peseewo era omusajja omu yaŋŋamba nti abakazi abalungi ennyo yeekaalo ya sitaani wali eyakugamba naye gwe mwennyini yeekaalo ya sitaani mu mibiri gyabwe sitaani mwatuula n'alyoka aba n'omubiri omulungi naye ng'ekiva munda waliyo n'abamu kale tetu identifyinga nti abakazi oyo abeera muntu ng'omuntu nga ye naye tekibeera kuba kati nze nga nebwentuddewo ndi nebwongamba gira bwoti kiki kyemba nti atogira togira so bw'oba identifyinga gamba bw'oba osanze mukazi naye bakazi kati eringa mu police force basirikale abakyala nga babeera 24/7 smart very smart awo bawaana kuba gyova si gyenva naye nze ate nze nkolayo nze sikolayo nze ndi student naye mu uniform anti eteeka ly'abasirikale ekisooka smartness ekyo kituufu tolaba nti ne bwabeera wali nga yala mpitirivu nnyo naye amaintaininga smartness abo babasimaati wadde nga tebeeremu oba uniform emu kale kakati ekintu ekyakye njagala twogereko oba oyogereko ye emirundi mingi abakyala n'abaami weesanga nga omukwano guggwawo abantu abali eyo omuntu eyalinako pata naawe nga tayaga nga bw'omwogerako akunyiigira omuntu nga yabeerangaawo n'agamba omanyi twogera amanyi omuntu ng'omwagala buli bakubuza gundi wange muleke kati ekiseera kituuka nga toyagala kumanya njagala kwebuuza ki ekisinga okuleeta specifically tuli mu bufumbo kiki ekisinga okukutula abafumbo mulina abaana mulina kiki ekisinga okukutula abafumbo gwe ku byowulira ebyo bye bagamba obufumbo obusi bulimu ebizibu bingi otiisa abajja ekyo kyokubuulira kati mukubeeramu obuzibu bungi jjukira ekintu kye bayita obufumbo tofumbirwa oba tewasa omuntu gwogamba nti wazaalibwa naye emize gye ogimanyi naye bangi nga bwe nakugambye nti wano mu kusooka mukavaringa emize emibiri nemukweka nemubeera ddala abantu bastars baheroes abalungi nnyo mu mpisa naye mukuma okubeera n'omuntu okoma okuyiga emize emibi bwenjagala omanyi kino lwaki abali mu bufumbo bw'abaami abakola safaari obufumbo obwo butala nnyo okuwangaala nnyo lwaki wali okisuddeko abaami nga bakola safaari katugambe nti abeera mu mirimu gyeyo agenda oluvannyuma lwa myezi 3 myezi 4 lwaki abantu ngaabo obufumbo bwawe butala nnyo okubeererawo ng'ate eva laava ebeerawo
abakozi ba safari sebo bali obupwancumpwancu eyo gye bagenda tewali buzibu ekintu ky'okugamba nti okukiitinga kyo kyava dda lwakuba bantu baganye okukiikiriza ate bakazi baabwe bazaala abaana ewaka ne babeerawo nga si baabasajja nga si baabasajja anti kyova olaba munnange ennaku zino baleeta DNA si kyekyo era waliyo omuntu omu luli bwe bali out n'omwami nga bali eri bali kulyako kikeni waabwe biki byonna bali kweyagala ku tebo yaabwe kati bwe bali ku ekyo oli n'agamba kangendeko shotcall omukyala bwe yagamba kangendeko message nejja wano ng'omukozi yasoose kuleka esimu wano aba agenza oli n'asindika message emugamba how are our kids omwami ng'ali ku tebo yagenda kyaleetera omwami ye nga bw'omanya abaami mukama yabawa obugumiikiriza ate tebanguwa kulyakkinga basirikira musensi yaabwe n'akwata bano abaana nga bamazeewo ebbanga nga oreda akiterese mu mutwe nti nina mesegi gyefunye n'agambako oluvannyuma nga bwa wiiki 3 ate ng'omukazi tajja ku kisu abaana bagende bawukubireko ewajjaki n'agamba yeyeekaleka bagende bwe baba bagenda we batyo ne babeerayo ebbanga omusajja yitula eri abatwale ku nnimiro era yasanga ku baana 5 asakisiba n'olwekyo bwekugambye ekintu ky'okubulamu obugumiikiriza n'oyingira mu kintu ng'oyingiddeyo naawe okyagala ekintu ky'okubulamu kye bayita respect kale respect eno erimu ebika bingi mu respect omu waliyo wekuleeteramu n'ekintu kya buli kyokola ng'olimu fiya ne shyness bwe naakikola bwenta ate bwanansanga nga buli kantu kokola olimu eri fiya kubanga orespectinga muntu owo to the extent nti ne bw'aba ali wala oyinza okugamba nti ono yankwanyeko naye munange oba tugendeko awo naye ng'ekifaananyi kyoli kikujje singa agendayo n'asanga ka respect eyo nekuleetera n'obeera ng'okuuma ekintu kyona omuntu naye percentage esinga olw'emirembe gino egiriwo bakazi basudde obuvunaanibwa baami basudde kati buli omu ali ku bibye ensi etambula epaala nga nseenene ng'omanyi ne Europe kye bakoze Europe kati ng'amateeka g'obufumbo baagakyusaamu ompasa nkya twagenze wiiki ewedde mu kooti bufumbo bwaffe bwa contract oba bwa permanent tukiwandiikako sokoleke mwe ne kiyinza kikola wano omuntu mukola contract najja nga ya myaka egi ne mugiteekamu omwana bw'amaliriza ayitemu ayokye kikola kitya kikola kitya ati mwe muli ba Africa temumanyi kukuuma amateeka contract bweggwako nga muwulira mukyayagala ne mu renewing ogitaminatinga nga tennaggwako kisinziira era bwe bateekeramu obwo buwayiro kitegeeza era musobola ogitamya naye bakayinza okuba tewali mwe mu Africa temumanyi kukuuma amateeka temukisobola kubanga ajjukira mu contract eyo ennyingi nawe baba bakubulokinze nga tookirizibwa kuddamu ogenda ozaala ebbali paka eno contract lwegwako naye mwe musobola namwe okikuuma bw'aba tansumbuwe njikkiriza contract eyo teri byakunsalira kiseera kyakulya layira teri bwe mugamba nti you know naye lwaki ate bwe mulayira ne muwanika bayibuli ne mugira ki kyonna naamwe mulaga nti ino ddala ojja kubeererawo ebbanga lyonna tubeerangawo kale katuveeyo eyo ebya contract bisigale mu bazungu kakati wano wenzize kiyinza okuba kyali kikusumbuyeeko nga nange bwe kyali kinsumbuyeeko ng'era abalala essimu okimanyi nti kanaaluzaala mu bufumbo kituufu
njagala kubuuza lwaki mu bufumbo buli omu tamanya waakoma ku ssimu ya munne era twandikutte tutya ensonga z'amasimu mu bufumbo then kati ku kintu ekyo kye bayita essimu kye nasoose n'okubuulirako n'eŋŋamba okukola amateeka 10 n'ompooninga by'otayagala nti no nze nnyabo ne bwe mba nkwagala ku kintu kye bayita essimu yange kebeere yange naye ebeere yo era n'ondagira ddala nti ddala oli so strict ku kintu ky'essimu yo nange nenyingirayo ng'amanyi kyo kye bayita essimu eyoyo ne bweba evuga situnulayo nze okumanya ani akuba nekimbeera mu bwongo naye naamwe mulimu bano abalina emize nga yennyini yakakwana sooka okwate oyo ani oyo mugambe siriiwo gwe mwennyini n'omuwa authority naye nakugambye osaana obeere musajja n'osigala musajja nti bw'ogaana ekintu kiremereko ogambe saagala n'ekyokubiri ku ludda lw'abakazi ekintu kye bayita emirembe gwajeewa naye bw'onaanyiikira lusi osangemu bu message obumu obugamba sweetheart ate nga gwe takuyitangako sweetheart ojja kulabira ddala nga bikususeeko kubanga kati ng'abakazi abakebera mu ssimu wali abasajja abali mu mirimu naye nga mukama we lusi mukazi kati nga lusi yasevingamu erinnya madamu kati oluusi ayagala kumubuuza mirimu gy'abadde gitya kati agenda okulaba essimu madamu eleezeemu endala madamu kati ye n'ayanguuka ndabe ani ono nnyabo badde gw'omugamba ki neweerabira nti n'ekintu kye bayita essimu ku mirimu egimu ebeera nga security tool ey'omwagalwawo kati eringa mu bitongole bya poliisi mukama wooli alina right emukubira essimu saawa yonna kubanga kati ayinza okubeera wali naye n'afuna emergency nti bali kumwetaaga ku mulimu kati gwe vaayo kubanga oli kulaba koole ya saa 6 okwate ennyabo badde omugamba ki kati oleetedde omwami obuzibu so bakyewale bamanye nti essimu y'omukazi ya mukazi ey'omwami ya naye abakazi muve ku masimu gaffe naye ndowooza ffe tukkirizibwa okukwata kugamu namwe kati naawe singa osangamu nga bosi wange lusi bosi wange nange ye mwami asiiba nkubira buli kaseera okumbuuza halo lwosinze gwa trustinga ku mulimu si nti na trustinga olw'okuba mwagalwa wange ng'ogamba bosi wo badde ogamba ki mukyala wange nedda baaba okimanyi Morgan omwami oli ow'amateeka ne gundi okimanyi naye baawe mukyala we yali mukyala wa muntu mulala ng'omukyala mugaa tuli mu meeting ne boss meeting kyeyo meeting z'ekibiina omumanyi minisita w'amateeka omusajja n'ava ne yeekubira enduulu naga bannange omukulu oyo meeting z'abamu ne mukyala wange za kika kyezo ekitegeera omusajja n'ava n'agamba nze ne mukyalawo okuggyako nga toyagala abeere mu kibiina bigenda okugwa ate tiyamuwasa yamutwala kati meeting ezo babosi mwandibadde mubaako wemukoma anti n'ekyokubiri babosi mubeekesawo semukuba amasimu naye ate waliyo n'ebika by'emirimu nakugambye kati ng'eja security tegiriiko kati nga bino byowula nti baataakinze station awantu oluusi mukama wo mwennyini nze sigamba nti nze ndi mu poliisi ki naye nkugamba kati katugambe mukama we aliko gyali eri e Masaka station agirekedde ono agambye agendako oba ali katugambe oba ali eggulu Arua Luwerowa yeyo yonna kati n'amukwatira essimu n'amukubira nti naye nga nfuna information nti waliyo ekiri ku station okitegeera wadde nze siriiwo sooka otuukeyo ombuulire ekituufu okiraba kubanga naye ayinza okuba nga naye omuntu wadde abeera komanda
naye alinga omuntu muntu wa bulijjo mu bintu by'amaka abeera muntu wa bulijjo taleeta nti n'aleeta komandi ewaka abeera mwami abeera mukyala kati bwakuba esimu ng'eno kubanga ye esimu eyabo ba security esigala security tool saawa yonna kati ayinza okubeera nti ye OC oba ye DPC oba ye RPC naye olwokuba nti yafunye emergency alina gy'addukidde ate nebaawo omuntu amukubira informa nti waliwo kino kati nga kimukwatako ate akubira ono amubuuze gwe kiki ekiriwo kati gwe ate laba omukazi wo waakwata oba omwami wo tolabangako ndino gwe guno omulembe nti n'ebakazi babeera ba DPC kati ba OC baali omusajja omukazi ali ku ssimu akasajja kaali kaagala mugamba kikasajja kato okayise nakasajja kali obakagala muga kale kakali kikali ayefudde busy banange WhatsApp newa naye yakola TikTok layira ebintu by'omukwano we bibeera lwakuba bityo lwakuli mbuliri bwetutyo kati lwakuba mu obuzibu bwe mulina bwe mwanjula bwe muwedinga nabo obusungu ne mutwala oluusi omukyala ali awo alowooza ebirala gw'oli ku ssimu anti gw'oli ku WhatsApp oli ku birala omusajja ali awo alowooza gw'oli ku birala kati tolabalaba nga bw'obalaba sibula abantu abbe bino ebintu ng'obimanyi nnyo bino byotuteerako abbe ebifaananyi lwakuba nti munange abbe ekijja kukola kale kaakati nga tulapinga up nga tumaliriza njagala ogambe y'abawala oba abakazi abali eyo nga tuba generalizing abakazi n'abasajja obubaka obusembayo era nga bw'omaliriza otumire omwami kati ng'osose ayinza okuba si muntu ayagala ebintu byaku anyway tugende mu maaso kati tusooke n'ekisoose kale ekisookera ddala tumanye nti nno omukwano gwo wadde tutuula olw'okuba batumenya emitima bakumenya omutima naye kyetulina okumanya nti gwo omukwano nga gwo teguligwawo fe abafa ne tuleka omukwano gwe gubeerawo era gulibeerawo epaka kati ekintu kye tusobola okukola okumanya omuntu wo gw'ogenda ofumbirwaganya gw'oyagala ye alina obunafu ki weaknesses ki gy'alina bw'oba olabanga weaknesses eyo naawe mu mutima gw'ogamba ne bw'abeera nazo nze omutima gumusiimye ng'ate kituufu osobola ozitambuliramu n'ekirala tubeere bagumiikiriza mu bintu by'omukwano naye abaami we mukwana muba mulowooza abakyala balinako expiry date naamwe abakazi omwami nga yakakukwana n'oyagala omwatulire nga renti bwakuli bubi ebizibu byo kale kwegamba omusajja afuuse banka omukazi afuuke maturesi yo yasaawa ezo ekirala tumanye nti ino wadde oyagala muntu tolimusingira mu bazadde be abamuzaala mulina nnyejje emize abasinga obungi bwe mutuuka mu bufumbo ne mwagala okwawukanya toyagala omwami bantu be bajje ewuwe tweyagalirako naye ng'ate gw'oyagala oyo mwana wasenga waali oyo mwana wo bajja naye gwe toyagala ababe naye kimanye nti nga naawe bw'oyagala akwagalira ababo naawe yagala abaki ababe ekirala mukkirize ekintu kye bayita amazima mu mukwano bw'oba muna akugambye nti kino nedda kikkirize nti nedda naye tokkiriza okukuumira eri mu kuyimba obeera disappointed nnyo ng'amazima gavuddeyo omutima gukumenya nnyo okuzuula nti ddala qualities zino yali tezirina ekirala leka okutwala omukwano okulowooza nti guliwo nga banka omukwano ebeera just ka feeling
eri omuntu naye olw'okuba tulowoozeza nti nno omukwano ze ssente yensonga lwaki abaami nabo akukola kyona kyayagala kubanga yakusasudde. N'abazadde kyembasabako kiri kimu okufa mu duniya kubaamu ate buli tribe erina kaliki naye ku mulembe guno nanyize nnyo okusanga ng'omuntu nti nno wuuno omwami omukyala afudde akyali eri ali mu maziga bimuluma ali mu pain eri naye ate ne mulemera ku kintu ekigamba ntajja muzika nga tanaatusasula kati kwegamba omulambo ogwo saawa ezo nti nno kali kyezimu zinyiiza jjukira nti naye ng'omuntu oyo bw'aba afudde naye kimuluma nti naye omuntu naye ate n'oyagala ente ziggirewo mu saawa ezo nze nandibadde saagalira ddala n'ekirala leka okutuuka levo ey'okwewola looni olw'okuba ogamba nze njagala okunyanjula olw'okuba oyagala bitiibwa by'ebbali naye ate neweerabira nti ekitiibwa eri ye kyakuwa nga muli mwenna kisingako ekyo kyakulabisiza mu bantu ne bakukubirako n'enduulu naye nga muli babiri ddala gwe gw'omukwano gwakulaga nga muli babiri nze saagala okundabisa mu bantu bangi ate ntuuka eka nga ontwala ng'ekisimu fazali ndabisa naye mu bantu nti ekyo tekirina nawaaka nze sikyagala naye bwe tubeera babiri sinda akarespekiti ako so kyova olaba abantu balowooza nti okwanjula kwe kusinga si mpapula zino zinakuma obufunga bayinza n'okukwanjula leero n'akulabisa mu bantu ate n'osanga mu bakuwerekera ku mikono ekuvudde kwawasiiza kasubire nti bahatibisi tebali mu 12 kubanga buli omu asobola okubeera badde mmanyi ogenda tukolera ekikolwa ekyekiso tugambe mwami gundi ne gundi munnange hani omulungi wange kaswita ati kabibentumirabo nga bakyali abampuliriza bo bangi Uganda polisi yonna tumira bakyali Dr. Kizito Musambya hospital bano abakola mu ddwaliro lya polisi bano bonna bampuliriza ku maredi emikwano mingi bawagizi bange abo batini abali eyo mu Kikoni Makerere omukumi wange ow'akatundu kange tumusime Grace oyo ba OCs bonna ba DPC bonna ba RPC bonna ba IGPs bonna ba commissioner omuli oli commandant wa police marine omuli oli bangi bano abasirikale b'ekatwe bonna abakuuma kino ekitundu simanyi nze sobola kumalayo kuba emikwano mingi eyewakiso yonna madamu Esther bani bangi sisobola kuba malayo for anything teeki yonna naffe tubatumidde naffe wano tubatumidde mwenna abapoliisi mu ggwanga ne kamboze ka just katono nnyo kabyabufuzi ne bw'obuuza nze sirina buzi kankibuuza abapoliisi abali eyo bw'oba obasanze abakulu batugambireko balekerawo okukwata abaana b'enkyukakyuka balekerawo okukwata abaana b'enkyukakyuka mukama wange bakama baffe abaana balwanirira mmwe temubakwata ekirungi efunye omukisa nze nange kankubuulireko nze siri wa poliisi naye kankubuulireko ng'omuna Uganda poliisi
mu bantu bennyini mu ggwanga mwe muva information gye batwalira abapoliisi ne bababuulirako nti nino basebo banyabu waliyo akatundu kali abavubuka ababeeramu baliweba naye ng'oluusi yalese information ava mu bantu abo bennyini kati poliisi nayo netegeka olunaku lwayo nejja erabe bano abantu bali batya nze munnange nkubuulire omuntu gwensinga okuwa ekitiibwa mu ggwanga lyange wadde si nti eno mubamanyi naye ng'omuntu gye bayita owa poliisi mulabamu kintu eki ng'olese ebintu by'obufuzi kati mwe abasinga saawa eno bagamba nti poliisi balya nguzi naye enguzi ya poliisi nti oli 5,000 ey'omutwalo kati bana abazirira ddala mu zimiliyoni ate nga yo wa poliisi mulabe laba awantu gye basula nga nyumba bwe zirabika ndowooza basula mu zikalina ze mulaba ziri ez'ebbeeyi abaliwo abapoliisi anti mwenga bwe mulaba tokikola ewo baasi ndowooza mubalaba naye nga mulaba nti ye takoosa ku mulimu naye ate abali obukadde n'obukadde ajja n'essaawa 5 ku mulimu so baakireetamu ekintu kyebyo ebyobufuzi naye omuntu wa poliisi kaŋŋambe nti omulimu gw'abantu abo abapoliisi ebeera kwewaayo n'okwagala eggwanga lye nze wadde siri wa poliisi bannaye akagambo ako okimanyi nti n'abantu bakakutte dda ne bamanya nti oli siri olina engeri gy'okadduka. Are you not proud of nze ndi proud olw'ekintu kyekimu bwe mba njagadde okunoonyereza ndi proud bwe nzira mu department ya health nyinza okusomesa ebyo nolowooza ndi dokita bwe nzira mu department esomesa ku agriculture ojja kulowooza nti kino nze nkola research owange ng'omuntu nemanya ekituufu nemanya newa kale okimanyi nti n'olwaleero tufunye kwatubuuza ebibuuzo naye ebibuuzo byabadde atubuuza nga biraga birungi bisetinge era bamusindise naye tukutumiddeko eyamusindise webale nnyo nange nkwebaza tumutegedde omulimu gwe nti abadde embega tumufunye era tumulabye tubagaliza birungi okusinziira gye mulaga ne kyemwagala nze Sajjime tusinziira ku mukutu gwa DPTV Uganda mbadde ne Lady Juice nga genda mu maaso n'okubeera nga atubuuliramu ko kansuubire nti olina kyoyize kansuubire nti olina kyoyizeemu tetuteekako program kubanga tunyumirwa nnyo wabula tunyumirwe nga ate tubaamu ne byetuyiga tusobole okubeera nga tufuna famire ennungi tufuna obulamu bulungi so n'okubeera kozi buli omu yeetaaga essanyu so tukusembereza bino ofune essanyu si kubaawula abawukana tetubaagalira ddala wabula tuli ba mikwano eri abo abeenywezezza nga twagala tubeere fesosi ya unit kama Katonda abeere nammwe tusinkane nate omulundi omulala abeere bulungi mwera